Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka kakati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa anamba ez'essimu abuku bintu bene byakukoze naza kuba ko kibakale kati kewembeera yonna awala bino kugamba buno sorry nsonyiwa yabebeka nyenyenyenye yes my wife nyenyenyenye sagala mutuna ko tipira ngekimuti mpira nge memenzira panandi yatuma mpira mwenyala nibakwata ko pasi mpira agi oluntu kwate nange nkuwagira kankubulira abasajja bano beetaaga kulako naye n'oteekawo embeera ng'okakasa ate ng'oli serious ate n'ogistandingako bwesirika nja kujja sibula oyo era nze kankubulire agi kati kakizudde nti agenda nagenda nakusangawo njagala olunaku lukye lumu akomewo aleme kutusangawo tukwate kuba tuvane ne tugende yes tubewo wano eno akomewo ennyumba nga yemwaliriza akomewo nga alina okuguliremwe akomewo nga alina okumanya kikyanaali ayo ebimutuulemu ate nga kupapaki okulyawo Official kwoli subscribing akunkutu kuno kusobola kubanga tofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gy'owanga ya bitundu by'ensi nkubuuzaako kansuubire oli bulungi n'olwaleero tuli waye Lawrence tulida Kyanja tuli Kyanja era tuli ku seti ya Aromatic twala Climax nagwa nabaleetera nga agenda otandika season 2 actually noliduza twali awo ne mbatwala we baali ku set kakati wali fana bimwadde mulabaawo ne musoka mutokomuko omugambo omuwanvu then later on ne mukitegeera nti no it is a new series emanyiddwa nga U-Turn. Now olunaku olwaleero ndiko wano ku set nga bali mu kukola series eno one of the best apartments wano mu Kyanja. So tugenda kulaba biki ebiri mu series eno eyawukana etya ne series etulabyeko n'ebifanaganako bwebityo but of course waliwo abazannyi abali mu Climax kati nga ne muno baakomyewo so tujja kufuna omukisa okumanya their experience mu Climax then ne koli okujja mu U-Turn. How did it feel? Nina Julie wano asimudde ka yellow akutoka simulanga ogenda mu katale baana bo mu katale banyivu nzokoza Museveni yali ezaabwe but naye kakala just kalungi kakala tekaina buzibu nga tuli downtown kalungi ng'oli waggulu kololo abo ng'oli wali wafu wakati wali mwana abamunyivu acho yambadde yero ali abaka kusete ogamba otya Julie ndi bulungi ogamba otya Simon jendi ngabo obadde mu filimu bwoli mbulamu obwa bulijjo netege kale ebimu kayitirayo nga gwe naye ate wali tuba tuzanya buzanyi buliza kuba kulaba abalabi baffe abalungi abaliko Simon Official muli mutya kansubire muli bulungi mwenna otyo Climax wazanya pozi wafuna ne kubutola William oluto nalufuna gwe katonda nakuyamba twamina ku Luganda samina ku Luganda gwe katonda nawe nalimpita naye ebintu bino ebimizanya abantu babira ddala ng'ebyaddala kituufu abakazi bali basatu naye ng'emboozi gye banyumya kati nga badi mu kudibetinga ku mwana wa Joseline nti alina okusooka ayite William taata mala amuyite kojja naye babinyumiza ddala ng'ebyaddala gwe role yo how was the experience okuzanya production guli yasooka mu Aromatic yali yakubiri so yatandika ne batenda jo Climax ngegwakaawo wayitawo
so boino tubulya ne episode giwazanya tusobole okulaba mu batenda naye yali episode ki naye zijjukira yali proposal ya Namanda. Yes. Wagira mbakubi bangalo Oblasaimo kale ekyo tugendera awo nali awo munange oli awo data n'agamba ani alina olugoye awo ogamba olwange nayise nalo jano okuba engalo ogere nnyo ku climax kale sawa so okuzanya ekisooka omanyi olumu oba ozanya ng'ozanya n'akuwa byogenda ozanya olumu obeeramu hawe naabizanya obubi because bijja kuggwa ekyali kitya tekyali kyangu nnyo kuzanya director wange tekyali kyangu wadde ekisooka tetumutya kale sijjaga ntumutya nnyo tumuwa nnyo respect kate imwe tuuka ng'ate olina okuzanya naye omucunye okitegeera kati oluusi oba ngeri gyoba tonafuna experience emala oba oli mukali nti ate oba nniza okuyitawo tekisawo tebiba byangu okusooka kati oguma ddi n'omanya ni kakati wano twazze kukola kati ye atugamba nnyo nti bwe mba nga mukola muba mukola kuba katuzi bagamba oba tukuteeka mu kamera oba olina okukola oba ozze kukola oba olina kukola yes so kuggwe out of 10 oyinza kwewa mmeka out of 10 saagala kweseera nja kwewa 10 zonna era nange wala busomesa pakulima nodda mu firimu omanyi lwaki saagala kwetusaa kutulako mbu oba neweeko 7 omanyi lwaki kubanga abantu banjagala kyogamba eyo gyoyita abantu badde bakutenda Simon abantu banjagala abantu ba appreciating party yange nga ne mba nsoma ku gundi comments ku YouTube channel zaffe wala people appreciate what I do kati credit nenjidiza director wange because I didn't know that I can do that good I can be that good nali sikisuubira kati olwokuba nti yali nange ntandikwa yange sijja kweseera nekambuze kati bino byaffe nga abakyala ebintu ebibeerayo omusajja najja n'asensera ekibinja kati omanyi Simon nga bakyala ebino si byaffe nga bakyala bibazo nange nkibuuza mu abaami ekitubo ebintu ebimubikola anga tulaba abaami fe abaami emitima gyaffe giri wano kati mu abakyala oli najja n'osirika omanya kati otomedde olowooza osirise nga gwe wekka kumba ali n'ewooli munnaye bitutomera tutomera olusi tutomera olusi waliwo kale owesulamu ng'okiraba nogaana edda kati nga gwe obonga obukugamba oli tajja nnyumirwa yekka n'ekyokulala nga obonga obukugamba nti gwe omwami osobola omukyusa mutomedde n'akagambo kokukyusa fetulwana kusigala nga bwe tuli mwe mwagala tukyusa kati gwe oba oyina kyomulabyemu ng'olaba ng'ogamba ndishuwa nsobola omukyusa ekitusinza tutomeza kale kakati tulina production empya mwoli manye ebiseera ebisinga kati nga aromatic nga bweri muli bangi ate mwena muzanya bulungi kakati olumu olutalo lubeera wakati wa maze ozanye nongizanye naye mubanga bagenda ku tiimu y'eggwanga abazanyi babeera bangi basamba mu club kati nga balina okulonda 20 bona balina okuzanya how did it feel okwanga ne mutani mwoli it feels good kuba kati nze okulaba okwange nsooka kwekikiririzaamu nti at least director wange alaba kyenkola kale sigamba nti abala tabalaba nineyogeraku nze nga nze nti olaba neno project empya antaddemu meaning kyanteekamu okukola nkikola bulungi kati kitegeeza nina okwesiima kubanga si kyangu kyakubanga okoze ekintu nkoze ekintu nekijjeyo bulungi nga bwaba akyagala but olaba kubanga oyo mwami director waffe yasinga yabamu kubasinga kati omu kubasinga okitegeera kati nze bwanzikiririzaamu nendaba nti kyenkola kirungi nze nkyebaliza Allah kati wano muyitaani ozanya ati ongaani muyitaani wano ndi mukyala mufumbo mkyalaani mukyala babu real name mine or his omwami Muhammad Kenya mkyala Kenya
biki abantu bebasuubira mu series eno? Abantu basubire mu series eno okuyiga okusembayo. Okay. Okuyiga kubanga eno movie oba eno project yanjawulo muko kubanga zonna zetukola tebaziyigiriza naye erimu ekinusi era naffe abagizajja tukiwulira kubanga tuyinza okuba tuli ku set ne tukola ekintu fenafena either nituba tukola ne tuseka oba ate ne twewuunya meaning erimu ekinusi ekyenjawulo kyetwagala okuguza abawagizi baffe. Okay. Kale kakati ngenda kutwala ku katonyi ka behind the scene ng'ali ku set then tugenda kukoma tuli wano series netandika ku Friday. Yes, Friday. Ku Friday, Saturday, Sunday, ne Monday. Okay, kati biki byoyinza okugamba abalabibo abagenda kati okulaba mu U-turn. Ijuli tujja kufuna obudde tujja tunyumye nga tuze kunyumya bya Juli abalofose tuze kukebera U-turn mpola. So abiki byoyinza okugamba abakulaba? Byenniza okugamba batulaba kyoneete muko watulaba kozi mumutufudde namba emu mumutufudde kyetuli tetugenda kwa kubeebaza kulaba series zaffe kuba bane mutwagadde. So I just appreciate you people kubanga Simon inze lubu nga mba ntambula Afri girl or Afri woman ndi kubyange ntambula butapuzi but I was so shocked okumanya abantu balaba emizannyo gyaffe nga buli muntu bampita here and there ng'oli w'amaanyi n'okusuka wali olowooza kyanzizaamu amaanyi kubanga okusooka okunzizaamu amaanyi si nti bamanyi kozi abantu bangi babamanyi eyo but basiima kyetukola bakulaba ate nekyokola bakitegeera ati bakyagala olina kugamba olina nnyo olugambo naye nze nkwagala olina nnyo olugambo naye nze nkwagala ngolaba mbi oli ali super excited okukolaba meaning si kyakumanya bumanya ng'omuntu meaning they appreciate what we do. Kiza babagoberera batugoberera batulaba bani batusaamu data kutusaamu data lwakwa mbaika abalabira ku makula abamu batulabira ku makula abamu batulabira ku YouTube channel ya Trust Films kale unegundi eri ku Trust Films kale kaka tugenda ko behind the scene katono nnyo then tubiringa tukoma wono muzannyo omulala then n'okulala okunyumyamu mpola era ennaku olwali ekituleese is kulaga making ya U-turn nga tenatandika ku lunaku olwa Friday olwa week eno toli kustoba kusayima official tukomawo kitegera nga ndayo byakana gamu no atuno mulamu naye kankubwe kati nange ono wetuuse nedda kati kamanyiro oyo omusajja tali sorry kubanga singa ndakitegeeza mu nayagala kumusonyiwa yali badde akuterawo embeera kitegera sinakuterawo ka treat nakujjako wano naye musenga wadde okugamba ndi sorry I miss my wife what abebenga okufa ayina kubaako kyakola naye bw'abanga akyeyogeza ebyalimba era nze alikankwe mbadde waliro nga ndowoozamu ngabanga omuteka kubonereza atya olunaku lukyenga kufenna talina n'omugwano agulewo ennyumba eno agiyingire nga yemwaniriza amanyiye kenyini nga alina okumanya kikyagenda okulya yalina okumanya kikyagenda okwambala nga everything akyekolera ku lulwe nga talina omwembakola tukwate kuba tuveewo wa tumuviire fenna tubya mu nnyumba oba yemuwaga sikitegeera Samantha tule tupapirimuko ati jugafe tuvana tugenda kumpanisiza akazi tubeereyo nga ffe twefuga ate nekirala sina namuko kubakulya okuba omusajja bato mu kyayi kitegeera uba okanzemuko bukanzi katono nyenyinya myezi ebiri tomukubira takukubira myezi ebiri takulabako gyetwali tukyagala ofuka tulina obukyo abeerewo wakumisinge ekitegeera bano basajja beetaaga kulagako akolungi nawe osobola just okanga buno oteekawo embeera kale nga nagambye tuli wano bagita atya U-turn. What? webakolera webashooting bayita batya Location in set. Set, yeah, set. Zibwa luzungu. Nga nagambye tuli wano of course twabazanya abenjalo all series empya bagita U-turn ebanava ba Aromatic Entertainment so tugenda maso nga tusharinga kuna abantu kubazanyi bagenda mbera mbanji naye ndowooza b'osuubira okulaba mu episodes ezigenda okusookera ddala betugezaawo kubanga tuinteractingako nabo kaakati nina Jamila Joseline wammwe wano ne Joseline kuno mugundi climax wafuna yaba akwagala Lwaki tebanjagala Simon? Lwaki tebanjagala? Simon? 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 Sim
kati awo mu kunoonyaamu kiyinza kwagaza kiriwa banjagala maybe not because of the character gye nali nzannya but because I was able to pull out the exact thing. Kituufu Yes. tewafuna bakulumba naye like mukubo omanyi abantu so ebintu bya firimu babijja ne babitambuza Mukubo sasangako banvumo baba attackinga naye maybe nga nina kyempostinze on social media and find someone nga ataddeko some abusive comment nga omuwulire eva ku mutima nga banvuma but again no akuvuma lwa firimu yeah naye ate nola abalala abamuddamu and I'd be like cool kakkano ono aba azannya bizannye yeah. Generally, how was Climax season 2? It was amazing to me. Yali yanjawulo nnyo. I'm actually very sure yamposhinga ne abasinga be nakola nabo. It was something big. It was some big project gye tutamanyirawo na mu ntandikwa nti. Kumanyika kati season 1 ebisere bisinga abantu gye badependingirako okugenda mu season 2. Kati ejira ddala nga story ekyuse nga ayetambulira nnyo kuggwe wakiranga kitandika director yakimentioninga but I was worried nga neewuunya olugero lwonna luyinza lutya okubanga luli ku Jocelyn oba ku maka ga Douglas in particular naye director afe oyo mugezi nnyo n'okusinga bwetusuubira there is a way he drives things and nembiranga byekoze ate ne bikwatayo yeah. So nawe weesanga nga kyebakugamba kikutte ng'okirabako nga kikutte director yateekako amaanyi mangi nnyo me and Douglas. My best scene we wali nani ne mulamu wo nga wamukwatanga n'enjala. That was my best scene. Oh my God. And that was my best scene. Then endala yali osooba genda wa William wali ogenda kulaba oba William ayina ekiwala kyali nakyo we nawulira enzijjawo nga zikuba n'ofuluma nengaba nange omubbi tayagala kumubba. What was your best scene? My best scene Climax nga nchunya abakozi abo nadali eri ebbina dino oyo nono omulokole nga mbavuma awo nga balina bye bakoze ate no nga there are times when mbavuma nga tewalina kye bankoze nga after nga bamaze okatinga nga nesekerera so scene ezo nga nkunya abakozi zansanyusanga nnyo nze gakunyumiranga. Okay kale Climax yawedde any personal achievements zotula mukono ogamba nti nizo okubanga nazanya mweno filimu nembeera bwenti neeno nga Climax nawe yakuleka? Definitely weziri because waliwo ebintu ebimu there is some growth gyotayinza kulabirawo oba ngambe waliwo ebintu ebimu byetufuna oba ebituukako nga tetumanyi nakumanya but yo nga movie ebemaze okupushinga perhaps ebimu tuba tunabifuna ku sayi naye nga oba okimanyi nti bijja kujja. Yes kati byetuyinza okulabalabako amangu nti nga follow okweyongera abantu okweyongera kubanga bakumanyi naye nga biba bingi nnyo byetuba tunafunira ku ssaawa eyo naye nga biri mu process. Olowooza mu character y'abakazi balina kyebayigiramu Jocelyn engeri gyeyengazannyamu olwa abakazi kyebalina kyebasobola okupiikingamu ne bayigiramu? Abakyala abaala banzikiriza nti balina bye bayigamu kubanga olaba nange yagizannya nina kye nayigamu nti as a woman ng'osazeewo nti kati wano wennyimiridde don't try to look back. Lwaki? Because Jocelyn singa osanga teyafaayo kuwoza mbu ate William nera Jocelyn jasanga nti embeera ye yamutuma bamulekera olubuto ng'alina okuyiya pulaani B omusajja taliiwo kwe kuva okusiba omusajja olubuto. Simon, this is the thing. Bw'okimanya nti naye ensobi lwaki oba ogikola from the start okugamba omusajja nti gwe nannyini lubuto nga tewali ayinza kuya gwe naye nkubuulira kati omuluto omaze oddufuna alikufunisiza naawe omulaba talina future talina future talina past talina present taliiwo. Kankubuulire there is one thing you can't kyotasobola kulwanyisa it is destiny. Mukama aba yakugenda nti ejja kubeera noono omwami ne bw'onoba obadde ki
Bw'ofuja omusajja ng'akwagala mugambe buli kimu ekikuliko amanyi omuntu gw'atwala. Bonna mugambe nti nina olubuto onsanze nalwo nsanzeemu n'olubuto naye katukuze luno ojja tteekamu olulwo. Bw'aba ng'akwagala nga Mukama era yakutondera oyo ajja kubeerawo. Omuntu omugamba no si lulwo naye ojja tteekamu. Yes, you take the risk. Amala gabyogera muganda. Kulunda amajjo otalieko nyama. Kakati U-turn. Yet again. Bw'otunulamuko okusinziira ku sentences ze waakafuna. Ina main role oba nina main role. I think I do. Wazannye ng'ani wano? Nzanyanga Samantha. Yeah, Samantha muganda w'omukyala nannyini mwami wange ate. It is Samantha. Muganda w'omukyala. Mukyala w'omwami wange. Kijja kitya? Fenna twebuuza kyajja kitya, but it happened. Nga muganda wo ayagala omusajja ate omusajja nga naawe yali bbaawo. Yeah, nga omusajja bba wange. Kitegeeza mugabana abooluganda bali ku musajja omu. Yeah. Eno nno eyinza okunyuma. Eri mu style ki? Eri mu kati tuba tugenda kukiriwa eri mu style ki? Eri mu style ya second yali best friend climax season 1 oba omanyi climax season 1 eyawo style eyawukana ne climax season 2. Oba best friend. Best friend afaanagana ne climax season 1 zifaanagana. Ate climax season 2 osobola omuleeta eno mu zintu nnunsi. Kati eri mu style ki okusinziira ku observation yo? Ndaba ng'ey'enjawulo basing on the storyline. Ndaba ng'ey'enjawulo honestly. Yeah. Maybe maaso eyo ng'endiyinza okutuuka n'ekwatagana, but right now nja kugamba yanjawulo nnyo from all those series oyogeddeko. Zaawukana. Yes sir. Tugenda nno kulinda tugirabe bannaaye tulabe ebiri mu lugero olwo bigenda kutambula bitya bigira bitya. There is something kyentolokola gye mukwano Florence ekinyumira. Do you guys plan okwambala engoye ezifaanagana namwe ku ebifaananyi? Oh yeah, we do plan. Ani aleeta ebirowoozo ebitalina magezi? Mwe bitalina magezi. I remember okusooka nze nakiinitiatinga nenkivaako but omukyalo oyo muntu mulungi nnyo. Afterwards nga nkivudde nako nangamba there's time you told me to not okuba ebifaananyi nemugamba yes by then ali nkyasomera nambaali ne tuplaninga bwetyo kati recently okuddamu nali twali ku set era jokingly nemugamba tuddamu twekwayo obufaanana ngamba nze ne tukitwalirawo but afterwards netwongera nga tukyogerako so netuya concept like that. Ekyeza mubyekuyisa nga muli wano ku seeti. Not on set. Mugenda babakuba nobakuba. Mukwane engoye ate nno tuzitikira ddala. N'engoye ne muzitunga. Ate ezimu tuzitunga n'ezimu katuzitunga. Njagala kusaasira abaguzisibwa engoye ezo. Sayimo tuli bakyala abakozi. Naye tafatasula ssente. So tawagamba buno osaasira abagula engoye ezo. Otandabako nviiri olowooza n'ekiri ku mutwe tekuli. Nemupulaninga nali awo nendaba ebifaananyi kyasooka nendaba ekifaananyi ekyokubiri engoye ezifaanagana ngamba kati bano kati alima ne babakuba ebifaananyi bafaanagana wakiraba wakigenda ayo ne bafaanagana fulonaayo mba mugamba twefaanana ngamba mma ng'olwo kyekisinga omuluma kalaki ejyomulaba omwebuulize banaawo nenkijjukira kale U-turn of course kyekiriwo kikyoyinza okwagala okugamba abakulabe abakugoberera abalabe baffe abalungi abangoberera nja kusagana kubebaza kyonna kyemukola kyamaanyi tukisiima with U-turn nja kubagamba nti mugirinde mugirabe kuba ekituufu enyuma ate nga omanyi movies za romantic entertainment zibamu ebyokuyiga nga bye bisinga okuba ebingi so anyumiddwa ennyo n'oyigamu kitono oba weekoze bubi kuba ebyokuyiga bye biba bisingamu obungi nja kugamba nti girindirire egenda kuba etandika this Friday ng'eraga from Friday, Saturday, Sunday and Monday. Those are 4 days in a week. So saa 2 ku YouTube yaffe Trust Films UG. Yeah. Okay. Bani abasajja balinganga Douglas gye bali ku nsi.
gye bali munnange gye bali omusajja n'amanya ekyama n'asirika n'atwala obudde n'akola pate y'omwana. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Jebali, and we've seen these things. Tewalabako haje. Abasajja abalaba bino ebintu mujagala nsaba mu commentingireko mu mbuulire kwa nofuna ekyama nti mwana siwono osigala ng'oseka. Ko tewalabako haje yakola omukolo na aswaze haje tuwe. Meaning there are people who can abasobola kumira ekyama never definitely abamuzibu nnyo. Abamutemu oyo akutta n'akutematema munaku ng'afulumya yakafikamu kamu. Mama kale Jocelyn oyo otuba tufunyeyo bula tujja bbanga tubafuna nga tukangina kutwala ku kasini katono nnyo Jocelyn mwali then tunaba tufunye omukisa tujja kubawaayo omuntu omulala otamufune at least kasatu tubawadde a glimpse of ekigenda okubeera mu firimu eno eya U-Turn. Mulimu bazannyi ki? Mulimu nze Jamira Nawonya, mulimu omukyala Florence Nampija, mulimu omwami Bukenya Muhammadi, mulimu omukyala Haula K, omukyala Rema Semambo, Agility 56, mulimu ani mulabide omwami Omuyindi Asman, Douglas yennyini my own badde mwirabidde maaso. Nina Abe wano katono nnyo oyina Abe wamufunyeko nga directinga nasebo kati Abe kati sabu ndakuzo directing nnyo kusinga bozanyi kati awo talent ebeekula beefa talent ebeefa mu kusooka tosobola kitegeera nga tonna kiyingira naye beefaamu kubanga olina okufunako kimu kyosinga okuobuki obudde kizibu nnyo bikwasaganya byombi okubeerawo n'olowoleza banno baasi kyobola abantu abamu batandise okubuuza omanyi bo tebabitegeera bawulira director waba bawuuza okola ki kati era ogenda beera mabega ya kamera oba ogenda kuzanya nga tolina nakyakubaddamu naye nga olina biba talent n'okulowooza ekintu n'okiteeka mu bwongo bw'omuntu ne kiba nakyo kirala nnyo. How was the experience of directing Climax? Kwa project wasooka okukola twakolera gundi yasooka nga those are main project gye nasooka okukola liwe najjira gye twasooka okujja ng'omukulu abeerawo wali n'okola kuva bwe twazze sinnamulabako omukulu kakati kitegeeza nti nomugenzi omumaliriza eri nga asobola okugenda n'akola by'ayagala ate ne wali yali abeerawo ng'azannya yali tabeerawo nti omanyi oyo omusajja muzibu nnyo kasita yeesiga omuntu amuta gwa mu disappointinga
kasita yeesiga omuntu nti nkwesize n'akwesiga n'agamba nti oyo kati ye alina ekintu kyagamba nti obwongo bwe si bwe bugenda okukola buli kimu abantu abalala balina obwongo bwabwe naawe leeta ku bubwo paka omudisappointinga n'akikwata kubanga alaba ekirebera n'ekiri hard ye walaba ekirebera aga kanzije ndabe ya kati sawa experience yange gye nafuna kale nga engeri gye nakola climax kaseeyo ako kabawala nnyo ke kanziza mulayini nti nina okusettolinga okulaba nti nekino nakyo nkyongerako kukaliya yange okiwa obudde era ndowooza neneeterezaamu katonotono neneeterezaamuko era aba agenda akyuka omanyi taatawo we yakugamba nga ti saimo jangu oyera olujja ng'olaba akumenya naye mudda wano eno olaba nti taata yanjigiriza okukola ki okukola kati n'esaawa zino omwana we omugamba nti jaawo okole kino ayinza n'okuddayo nakuba ebisenge naye nga tomanyi gyokikola ki kati naffe wetwali lubowa atuyigiriza ebintu by the way omusajja amanya Mr. Lubowa amanya ebintu bingi akuyigiriza kino nekiri mataala kamera biki byonna byonna so byakwatawo ne ku kamera oyo kaakati agenda okikuyigiriza gwe ate tokikola ki tokyagala paka wookigamba omusajja ali annyamba yaman okay so maika kati abantu abakulira mu society nga okuze bakulaba ebise bisinga there is that problem of acceptance mu law ekyo kituufu tofuna mu resistance nga gwazanyanga naye kati gwalina omugamba nti kola bino kyekizibu kyensinga ofeesinga ku nsi ate nga nabo tobanenya okitegedde mwasaaganga kati ye newobeera ku script nga ekutabudde obwo ng'ayinza n'okusaaga ate nga amanyi akyasaaga naani ate nga ne abo era olina osaaga kati takumanya nti okugjeeko ku mulamu kaki katono ate nga olina okigumira naye munnaye abantu batuuka ne bakumanyirirayo mpolampola ekitiibwa kikula buki tebakikaka kikula bukozi ate kirala ne mukama waffe ono atuyambyeko nnyo tebamumanyiira ye alina statement gyakozesa nti bwenteeka mukulu Kasagga ku seeti nenteekako Abe Bulondo ne Faruuka abwebenze newemba siriiwo ate nze osobola n'okuŋŋamba nti nno olinga embwa ye n'otakimukola ki notakimugamba kubanga oba ovumya aliwa kati ako akatiibwa kakuze nga azimbiramu abo abaana naffe ke batukola ki kati si atakikuwa kisa akikuwa olw'omukulu briefly about your turn etandika ku Friday what is unique about it n'omusajja alina engero simanyi gyazijja naffe tulabirawo ku mmeeza ng'akubyewo olugero kati ogerera okwebuza amaze ka climax kalimu waggulu ngenda kuzzaako kyegenda okuzzaako bane climax season 2 yajjiranga buli omu agamba tesobola kuleeta firimu esinga climax season 1 ali ne mugireeta above all nga basita bonna mubajjeemu nga tubajjeemu ate netutandika n'okuwa amagezi oba Sendege Yakubu waddemu abeere mulamu kaakati ono omusajja yalina engeri gyafuga ekintu ono omusajja yalina engeri gyakola ki gyafuga ekintu ngeri yeyokka tubalinde bano bamalize oyitawo bagenda kukola siini eri emwe eri emu siini kaakati nga bwe nkugambye nti omusajja simanyi engeri kyo gyazikola ki gyazijja kano kanjawulomu ate obuzibu obuliwo omanyi buli muntu aba n'empandiika ye ono omukulu Lubowa bulijjo engereze nga otaba mugezi nnyo ng'ozeetegereza mu ntandikwa oyinza olulaba ng'otali kacye nnyo naye kaakati kana akagero k'amaanyi era kakwatirawo omanyi firimu kati finza simulaba nnyo wa firimu naddala zino ez'abazungu kakati firimu wetandika nga yina eddakiika 15 ez'okwetegereza nandyagadde ze banene neebaka kakati wali abantu nga tuli bazanyi ba firimu balabye ba firimu naye kati nga tujja gamba nalabye ebifaananyi bya Lubowa nga bitraining nenampijja njagala kulaba kakwatirawo ketekagenda bayisa bulungi kyemba mumanya ka firimu kalungi ate kyekanyambyeko kimu kale kyenkakaddeko kimu nti omanyi omukulu Lubowa engeri gyakolamu ebintu bye nti ye aleeta abazanyi ba star n'abazimbirako n'abalala nga basatu nabo baba babiri oba omu
n'omumanyira kubaliwa ku baana abaliwo aleeseko ku baana abapya mukano betalabangako babaddeyo ng'omulabayo kasiini nalabyemu ono omwana owakabina yaani hawula bamwita hawula kolya namulaba ku show kaakati oyo yazza ate nga main actress ali omu kwa main actresses abagenda okuzanya mu U-Turn nga wogiwulira nti U-Turn kyuka okuva nodda jodda waliwo ebazikiriza ne batazikola ki kati gwe wonaayita gye batakkiriza onaawulira kale abbe kamuleka agenda addirecting okuleka nga olina ebigambo yagala okugamba abakulaba abaana njagala bategeeza nti Aromatic Entertainment erina channel nyingi erina Trust Films YouTube channel erina Aromatic Entertainment ngayo erina LM Films empya eriko nsobeddwa ne Junction then tulinayo ne Stasha kaakati basaba muzi following tulina ne Facebook pages media platforms ez'enjawulo osobola okunsanga ku Bulondo Abbe oluusi temundaba nnyo naye nja kubawanga ne YouTube channel oyina ne YouTube Bulondo Productions UG lwakuba kati obudde bwankwata muko kyateekayo okitegedde yakuteerayo kuyambekaayo kaakati njagala bategeeze nti mutu following ate saimwe bali kutuwagira Bulondo amina kale kakati ndooza mpaye mwami Bukenya nkute mwami Bukenya ngenda kumuleeta era weekend eno simanyi oba wakagendayo ddi naye yonna gyagenderayo weekend eno tuli kaliisizo ani waka waleero kaliisizo nga 3 lugenda kubeera lwakutaano ate nga 4 tugenda kubeera Mbarara ate kati nga 5 tukimalire waffe kalenda tugenda kuba tubabba kulomuzana ate tuvaawo tugenda kula poteri mmeka Labonita tugenda gikolera programu namba tulina Labonita nnaku 2 tulina ne Christmas Masaka ezo ze mega shows zetulina kati kale kakati yabyebyo tugenda kutulamu katono nnyo then tukomewo ate tubenga tuwumbawumba show eno so ononya kumpalishinga kati ate mneyo gwe sibuuza nga bwogamba gwe sifaako nenga kiki ekikutte kyokubeera tino Samantha weyagala nsigale nga ndi muntu ekisekererwa weyagala nsigale nga ndi ntuuka okujjende wammwe nga bandabanga ekisajjasajja nga akalenzirenzi akali awo mpeewuuka entuuka awo oba oli kisajjasajja oba oli kikazikazi oba oli kaanayana oba oli kasajjasajja tebinkwatako omusajja yenna ayenze talina kitiibwa kyonna wange kati ebyogamba mbu noswala Samantha akuswaza akubunya ekyalombo akuswaza gwe kenyini wetaba mazina g'enkima manya ebibaga zina wagumira obwenzi wakola obwenzi kati mukwano gumira okuswazibwa anti wasalawo kwenda kati gumira okuswazibwa nisiwalizaako nze omuntu anoonya emirembe atayagala okubeera nga tutambulira mu mbeera y'obusika omugumu ate kyayagala kukuyiza ate mubundi mulala kangubire buli kimu ekigenda mu maaso Samantha kabeerewo onjonyese ng'alaba onkube ng'alaba onvume buli kyoyagala kyonna kivumo ng'alaba mukama Katonda yalimayo gyali tukumya nene embeera gena numaliriza interview ey'olunaku olwaleero kusema official kwoli tuli ku set zimu ku set eziri wano ku set ya Aromatic ekyanja era nga tuli mu kugunia filimu ya U-Turn mpya era bange janna Mwami Bukenya wano pozi mugundi walimu naye tuwazanya nnyo eri wate climax nalimu nnyo Showtime Music presents Aziza Zion.
live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday, 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k, and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Namukwakula, the resentment. Battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe. N'omu Nigeria, Ken Erics Ugo. Zubeida njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other side. Zubeida tontakula. Ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza miliyoni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Mirembo omupya mwami Luva Mr. Luva naye mu season 2 munalabika mundoza gundi sindi yemu sebo katole mukulabika bigenda bitya tubitambuza mpola mpola tuludde okweraba twasemba yali duwa mukyalo ebutambala naye naawe nti okyayi sebo Uganda yafuuka yakuyiribwa oyiribe ekuyiribya bwe kiri totega wamu bigenda bitya tubitambuza mwebale kuweereza mpola mwebale kulwana nnyo okulaba nga mutusembereza abantu baffe abawagizi baffe bafaanizi baffe abasinze okubeera nga batuyimirizaawo nga aromatic entertainment naffe abatuwadde ettutumu nga ffe ate abazannyi ekyo tukyebaza ssebo. So mu yutaani leero okomyewo ng'aliwa ate mu yutaani nakomyewo kati nga ndi kabenje nnyo era ndowooza bw'onoolaba omwami gwe bayita Babu oyo si mulala ojja kumanya nti Bukenya Muhammad sebo mwendi nyinza okubeera nga ndi omu kati ku main characters abali mu muzannyo guno sebo olowooza mweno character inakyo yawe kyogenda okwawukanako ku bulijjo nga wobadde obeera ja omanyi buli lw'obaozannya olina okulwana ennyo nti obeera nga olina kyozannya mu firimu endala ate mu ndala empya olina kujja ng'oli mulala olina okubaako nekyokyusaako ekyenjawulo ekiri mweno omugundi nti mweno yutan egenda okubeera nga eragibwa ku luno Babu duli emabega abadde abeera musajja nga wa mukyalo omu bikine kati ku mulodi guno nyina abakyala babiri kati sofa semaka amakaaga gali mukunzi nyaluguji okitegedde ate simanyi n'essaawa yonna okusinziira gano nga bwe gali abe gayuuga engeri gye gatandisi gye ganjuuzaamu nyinza n'okwongerako ag'okusatu paka kwana eso bwekitobe kiri kale briefly ya leero just kwogera kubalaga biki ebigenda okubeera nga tubawa n'ebitonanye ebiri mu behind the scene katono nnyo chap how have you caught up with family kuva buli twavaamu bitambula bitya tebibadde byangu mwana gwe Saimo tebibadde byangu kubadde kwekaza kubanga ekintu ekiyitibwa kubeera ekintu ekyangwako tekyali kyangu si kyo ekintu kyokere nkya n'ogamba nti nojja kukimanyirirawo wabula waliwo kye bayita okweforce nga n'ogaka neforcing ekintu ekyo nkikole nkijjewo si kyangu naye Mukama Katonda mulungi nti abantu bange bazze bakimanyira mpola mpola wankubadde tekimanyirika era tosobola kimanyiira naye nyino kibayingizaamu naddala abo abato olina byoyizeemu nga singa omusajja aba akutuddeawo osobola omugamba nti nze mu bbanga lino nina kyenjize ng'osobola kimuyisaamu kyangu nnyo byenjizeemu bingi nnyo okuva embeera wano lwe yangwako bebeera nga yakakugwako abantu bangi nnyo bajja ne bakusaasira kitegedde ne bakusaasira munnange onakuyamba onakugira obuyambi nyinza okuba nga saagala nnyo obuyambi bwa finance naye obuyambi bw'okumbeererawo n'okubeera nti tukwatagana okulaba nti abaana bano bagira noyinaga nja kuyamba nono nja kuyamba naye omaliriza nga ggwe era nga ggwe nannyini kintu kitegedde kitegeeza ki ti omuntu essaawa yonna olina okutambula nga oli munywevu nti essaawa yonna waliwo embeera eri strange esobola okukutuukako naye bebeera nga ekutuuseeko gwe ng'omuntu ogenda kujja ŋŋanga otya kyekikulu mu bulamu bwotyo bwolina okutambula kati kyenjizeemu nti omuntu olina okubeera nga buli ssaawa oli set ng'oli independent wabeerawo ekiba kigguddeko ng'olina okukirwanyisa
kubanga abakusuusuuta bangi abasobola okujja abagamba nti nja kukuyamba bangi abakunakuwalyako babeera bangi naye time bwetuuka ekyo ne bakyala byatu ne bayingizawo ekipya ne waba onaafuna era ekifaanaganako nekyunga ate nga olabikanga amanyidde nebagaa tugenda tubudaawudde olyo weebale nnyo kale no munnange embeera bwetyo bweri si kyangu naye nja kukimanyiira katwongere okusaba biteeredde ddala abato balungi bo balungi era batambuza naye tukwatagana kale ndowooza yali tugenda batugikoma bigambo ki biyinza okuwa abalabi baffe bannange okusooka kwa byonna nze sirina bigambo siri munnabyabufuzi nti ngenda kuddawo ntandika okwerera ejja ate nkugamba ebino ebigambo ebyange kuba kwebaza bannange abawagizi baffe abali mu Saudi Arabia abali e Dubai ensi zonna eziri awo Bulaaya yenna okitegedde bannange omulimu gwe mukoze gw'amaanyi nnyo kubanga abantu ffe baali tebatumanyi nnyo tuyinza okubeera ng'oliawo twali bantu banyoomoofu naye olw'ettutumu lyammwe lye mutuwa n'obuwagizi bwammwe bwe mutuwa nawa ne Uganda obuwagizi bwe batuwa y'ensonga lwaki olaba olwaleero siisa omuntu omu babiri basatu bana nga tebammanyi okitegedde n'olwekyo kitegeeza nti mu kaseera kano tubaleetedde ekintu ekipya kyekirwa kuba buli muntu abadde kabuli waliwo be nalabye n'okulabako nga baga nti bannange kati ffe gundi yaffe mwagifula tuli bowadi eno gye tuli ebweru bannange temukaaba tuzzi tubaleetedde omuzanyo yutani ate guno gugenda kubeera kabenje mubadde mukaaba emirala naye ffe buli tujja tuleeta ate ekipya ekisinga ku kiri kakati tubaleetedde yutani ngagenda kubeera ng'eraga from Friday Saturday Sunday ne Monday ennaku nnya mu maaso eyo tomanya ekisobola okujja oyinza okwesanga nga tukikubye wiiki namba nga bekibaddeko climax ebadde ekola from Friday up to from Monday up to Friday okitegedde n'olwekyo bannange tusaba era mutuwagire mu subscribinge ku Saima Official kubanga ate naye tubeereddewo nnyo batukoledde omulimu gwa ttendo okulaba nabo batututumula kakati n'olwekyo mugende ku Saima Official mugende buli kimu ekigenda okulaninga mujja kubeera nga mukiraba kale tekina baya tusukkawo olunaku olwaleero twagala okubeebaza olwo kubanga mubaddeyo bannayimwe bali kubanga muyingidde mu November era njagala bagamba nti happy